National Insurance Corporation be bannantamwegwa ba liigi y'okubaka omwaka guno era batutegeezezza nti okufuna obuwanguzi buno tekibadde kyangu. Tebadde nnyangu kubanga buli ttiimu ebadde ejja tubadde tuzannya naye ebadde zibadde z'amaanyi lwakuba tubadde tukola nnyo okulaba nga tuwangula buli geemu gye tuzannya era nga ttiimu tubadde tusobola nnyoma ttiimu mu bweno ttiimu nnyangu tugenda gikuba. Mu ngeri emu n'abeetabye mu liigi batuwulidde ebirungi ebigibaddemu. Ebadde erimu okuvuganya kungi nnyo nga ne ttiimu gy'osuubira nti ogenda kujja ogikube oba nga ggoolo nnyingi ogenda okulaba nga okugikuba olina okusooka okulwanagana nayo. So kati kirabise nti nno abazannyi abalungi bayongeddemu abaana b'amasomero so kati ttiimu zonna zonna nnungi. Wabula era waliyo n'ebitatambudde bulungi mu liigi eno. Sponsorship mu liigi egaanidde ddala. Then ekirala kiri kwa umpires. Some of them sijja kupointinga ono oba oli naye tetulina komiti erongosa ba umpires. Oli akola ensobi najja n'agiddamu tebamuwoningako tebakola ki ebintu ne babitwalira mu ngalo zaabwe. Ekikopo kya liigi wamu n'okulangirira abanywedde mu bannaabwe akendo byakolebwa luvannyuma. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.